Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke owennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako neteera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero teeba kiki kyenkuleetedde tosobola kukimanya okuggyako era nga mmaze okukikugamba olunaku olwaleero nkuleetedde omulembe gwa Sir Edward Frederick Luwangula Walugembe Muteesa owookubiri. Ebintu bino bye ŋŋenda okukulombojjera byawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka oba Ernest Kibuuka. Era olunaku olwaleero nkasoosootodde mu bujjuvu mu bulambalamba nga tutandika n'essuula esookera ddala egamba nti obuto bwa Muteesa. Munnange omulangira Edward William Frederick Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwali gwa Museenene omwaka 1924 mu maka ga Dokita Kuuku Makindye. Maama we ye yali Irene Drusilla Namaganda muwala wa Reverend Yonasaani Kayizzi ekibutamu wali mu Buddu. Irene Namaganda yali omu ku bawala abaasooka okusomera e Gayaza High School. Era eyo Kabaka Daudi Chwa gye yamujja munnange n'amuwasa. Omulangira ono omuto yafunirwa omulenzi muto munne Israel Ngobya okumubeesabeesa n'okuzannya naye. Bwe yaweza emyaka 5 egy'obukulu yatwalibwa mu King's College Buddo. Yawerekerwako omukyala Victoria Nakayima nnyina omuto amulabirirenga. Muteesa bwe yakula n'ali obwakabaka omukyala oyo Nakayima yabeerera ddala mu lubiri okuweereza mutabani we ate oluvannyuma yalabirira ne bazzukulu be abaana ba Muteesa okutuusiza ddala mu mwaka gwa 1966 Obote Kawenkene bwe yalumba olubiri abantu bonna bamale basaasaane. Mu ssomero e Buddo Muteesa yabeereranga ddala mu maka g'omukulu w'essomero Reverend H.M. Grace mwe yagunjulirwa awamu n'abaana ba Grace mu mpisa ez'obukulisitaayo n'obuntubulamu. Oluvannyumako yafunirwa omusomesa ow'enjawulo Mwami Crittenden okulabira ddala ng'omulangira atendekebwa bulungi mu ngeri zonna ng'omulangira alirya obwakabaka. Waalirowoozezza nti Muteesa engeri gye yakulira mu mikono gy'Abazungu teyamanya nga mpisa na njogera z'abantu be Abaganda, naye ekyo si bwe kyali. Emyaka gye yamala e Buddo yeetabanga mu mbeera z'abayizi eza bulijjo n'akola byonna abayizi bye baakolanga. Omwo nga mwotwalidde empisa ez'engeri zonna baana banne ze baabeerangamu, ate nga n'abamu baalinga ddala mikwano gye nfiira bulago. Ate mu biseera eby'okuwummula kitaawe ng'atera okumusindika mu bisaakaate by'abasajja be nga Mugwanya omulamuzi. Ate bwe yalya obwakabaka gavumenti yamulondera abasajja abakulu bano Thomas Lwabidongo, Yosia Kyazze ne Andereya Kyemwa okumuwanga amagezi mu by'empisa y'ensi. Obwo nno bwe buzaale bwa Sir Edward Frederick Luwangula Walugembe Muteesa owookubiri. Era nno wano nno wensoose n'ensimba akati tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala nga nkuwa ebirala kubanga tutandika butandisi. Nange kanzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala nga nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo